Omwezi oguwedde abatuuze bavaayo okwekubira enduulu ku bantu abaali baliwo ettaka mu lutobazi lw'Omuggampanga okumpi ne ofiisi y'amazzi eya National Water e Kagote mu kibuga Fort Portal. Hado bokwijja korora ekisaru ky'itaara maguru nko kusazunu kihoireho basesere itake ly'amaani balisokerire okwijja korora ekisaru ekya Kagote kyona bakimazireho leka turwanire ebikala ebyo abantu baleke kwombekamu. Wadde nga abakulu mu kibuga kino baali baludde nga balabula abantu bano okwamuka entobazi kyokka baali bafuuyira ndiga mulere. Ku lw'omukaga lwa wiiki ewedde twakolaga ekitundu ku ssomero lya Lwenzori Islamic gwe lyali lisaliddwako amazzi nga kiva ku ttaka eryayibwa mu lutobazi luno, wabula nga abakulembeze batutegeeza ng'ekitongole kinnema bwe kyali kitabayambye kukwasa amateeka ku bantu aboonoona entobazi zino wadde nga baludde nga babawandiikira. Amazzi gaali gagenda flowing freely ne bajja ettobazi ne bayiwamu ettaka. So kati compound yaffe amazzi gajuddemu. Kubanga tutuuka ekiseera nga tetusobola kugenda mu maaso ate ne prosecution oba litigation. Awo kiba kyetaagisa ekitongole nga NEMA ekirina obusobozi obw'amaanyi ennyo okutwala abantu mu makooti. Olwaleero omu ku basuubuzi ab'amaanyi mu kibuga Fort Portal, Abbas Balinda agombeddwamu obwala poliisi evunaanyizibwa kukuuma obutonde era n'atwalibwa ku ofiisi za NEMA enkulu mu Kampala okwennyonnyolako ku misango egimuvunaanibwa. Amyuka RCC wa Fort Portal, Emmanuel Businge, agambye nti abantu beeyongedde okwonoona obutonde mu kitundu kino ekiviiriddeko enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ko n'amataba. Tuzze nga tubabuulira nti wano e Fort Portal tulina abantu abamu abagenda mu maaso n'okwonoona obutonde naddala nnyo entobazi. Jo poliisi yaffe ey'e Fort Portal, environmental police, tulinayo omu gwe twakutte ayitibwa Balinda Abbas era ne leero enkeera bamutute Kampala mu ofiisi zaffe eza NEMA. Ono alabudde abantu abadde beefudde bannampulira zibi nti baakugenda mu maaso n'ebikwekwetonga bino okufuuza abo bonna aboonoona entobazi. Kubanga kati amateeka weegali ffenna tukimanyi, ekyo si kipya. Kati mbalabula temuddamu okwosa obubi ebyobutonde. Bwe munaakikola ndowooza kati mwategedde nti no etteeka likola ki? Etteeka weeriri ate tetwandyagadde ogenda ku stage eyo. David Bukenya, NTV Akawungeezi.